Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako abakotegatako akadde kano ku extradigest mugoba nsonga. Ibrahim Kasage manya gange eranga today being a Friday tubeera ne Haji Kamoga wa Kamogapropertyltd Limited. Tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka zetubeerako zokka, okugula, okutunda ettaka, okufunira ettaka ebiwandiiko, okukyusa ettaka n'okumanya ku nsonga ezikwata ku ttaka. So ye program yaffe eno gye tubeeramu era nga buli Friday tuba n'ensonga ez'enjawulo ze tutunuulira. Bwe tumala program zino gye biggweera muba mulina kye muyizeemu ky'amaanyi nnyo abantu. Last week on Friday, twali tutunulira Succession Act, amendment of the Succession Act, era nga twabannyonnyolako ku distribution y'emmaali y'omufu oba abafu ab'enjawulo emmaali yaabwe egabaneetwa mu baana baabwe, baganda baabwe, bakyala baabwe, that is if afudde mwami, then abaami if afudde mukyala. Era singa ngo abafudde abayina omwana oba talina mwana emmaali egabanibwa etya, afudde bw'abanga yakola ekiraamu oba teyakola emmaali egabanibwa etya, omusika atwala bitundu bimeka out of 100, bamulekwa batwala ebitundu bimeka out of 100, namwandu oba ssemwandu oba baganda b'omugenzi batwala what percentage. Lwaki twabakolera program eyo? Twali tutunulira embeera eriwo nti ebiseera bisinga buli boogera ku kusikira omuntu, boogera ku bamulekwa, ssemwandu oba namwandu, ebiseera bisinga mubaamu issues ezikwata ku ttaka. Like it or not, ettaka ery'ekijja n'omufuli yagulanga lirye nga si lyakijja, erya family n'ery'omufuli yaleka personally out of his or her sweat. Nja kusaba Haji Kamoga abuuze ku balungi abatulaba, then tutandikirawo. Nkwanirizaako ku show Haji, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Atulaba mwenna mbalamusaako, muli mutya? Nsubire nti obulamu butambula bulungi, naffe we tuli Allah akyasoboze ku bulamu, tumwebaza kyakyo obulamu kyatuwadde. Amannya nga bulijjo, nze Kamoga Muhammad, omukuba director wa Kamogapropertyltd Limited, company egula ntunda ettaka tuligange ebyenjawulo. Tunda ettaka erya Maryland, ettaka nga lya byapa, tetutunda bibanja, tetutugula bibanja. Tunda ettaka nga lya byapa, ate tunda ettaka nga lya byapa. Nasabisi nda tukola nyingi, okusaba ettaka lyo, yagala musaveya, yagala mupunta kuba ttaka lyo, wandyetaaze ekyapa kikyusa manya gwaguliramu, ekyapa kiteka manya ga mwana muto, byonna tubikolerako n'oba ng'osobola okufuna mu ttaka lyo. Basinga obungi batugula ettaka n'baleka manya ge baguliramu, n'akireka eyo basanagula, nasasula ssente zaggwayo ne transfer bazimpa, n'akola ekyapa kyaguze ne transfer gye bamuswayingidde n'abiteeka wamu n'ateeka emitwetwe. After 10 years wazuka nti ekyapa kirina si kyange. Ogula ekyapa otakikyusa, manya ekyapa ekyo tekirina bufuka kikyo mu mateeka paka ng'omaze okukyusa ekyapa ekyo. So tugeza tuddako kubabuulira ensonga zino benga oganyirwamu, benga osobola okuyambibwa ofune mu ssente zo. Twetaaze okusaba essimu zaffe 0700 17 16 73, MTN 0775 500 700. Ojjamu kuopisa ffe Lubowa Kamoga House. Tulina branch endala yonna, tulina ka office of high, tulina Lubowa kusanga wokka tebakulimba tebakubako ssente zo, bagamba Kamogapropertyltd balina office endala yonna, tukyali awo. Natufunye branch endala yonna, oba Mitawa w'Amayanja oba mu East Africa, tujja kutegeeza n'essaawa ya leero tetulina bafuna branch endala yonna, tukyali awo Lubowa Kamoga House. So awo ojja okujja otusange tunga zomwe zetaaga kutaka jamu ko busaffe Lubowa, ojja zikwasaganya bulungi tukuwe ekinyinyi kyosuubiramu inshallah taala. Wagazula program ennungi tunamanya ko program ndipo ina kyoyizeemu funa kapeyi n'olupapula kyoba owulidde osobola kiwandiika, osobola okupozinga, then ogenda mu maaso inshallah. Tumanya amagezi getukuwa galina gye gakugattako, kyoba tukoma Friday tugattireko ku ebyo byobadde omanyi
tomanya aza kuba ne information oba n'ekyo kulwanyisa ekisinga obunene kubanga oba informed so ng'oyiga kyogerako ng'okimanyi ojja kuba ng'otaasibwa bingi nnyo naddala musolo zino ez'ettaka kubanga ez'ettaka zo tezaawula mukulu muto mugagga si mugagga byonna ettaka limukwatire wamu kubanga otawujja nga lwa ttaka buli omu muzingirako lumu so oba ne information ojja kuba ng'osobola kulwaŋŋanga ate oluyite mu bulungi inshallah taala. Thank you so much. Programu yaffe eno tuteebwamu ssente aba Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Rubowa ku Kamoga House yawo ojja okuba ng'obasanga banoonyeeko ku kibanja kya www.kamogapropertyltd.ug oba bakubire ku namba z'essimu eziri wansi awo oba obubeko olubu lw'ekigere oba olubu lw'ebigere wali e Rubowa ku Kamoga House, that is ku Ntebe Road ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Nga bwe nkunyonyodde nti wiiki ewedde ku Lwokutaano twali tutunuulira amendment of the Succession Act nga mukulembeze w'eggwanga yateekako omukono oluvannyuma lwa Parliament okuŋŋaanya ebirowoozo n'okubaga n'okukola ennongoosereza. Etteeka ddyo lyaliwo ne bakola mu bukozi nnongoosereza oba kyoyinza okuba nga oyita amendment mu luzungu oba okwamendinga. So twakunokolera obuwaayiro ne sections ez'enjawulo ku ngabana y'emmaali y'abafu, mufu mukyala mufu mwami oshegeera nitukikunnyonnyola. Olwaleero tukomyewo tujja kuba tukoonako ku bibuuzo by'abantu bitono nnyo abantu babuuza about that same show. Waliwo omukyala eyabuuza nti singa nga abeera ali mu bufumbo n'omwami oyo omwami yenna omwami n'ava mu bulamu bw'ensi omukyala nga omukyala ono si muwoowe si wampeta tebaayanjula oba tebaagenda wa DC oba tebaagenda wa registrar wano emabega wa CPS ku Amamu House oba Georgia House ya George Street ng'abuuza nti mu ngabana y'emmaali omukyala ekikabo ekityo ng'agwa mu ttuluba bwe lityo tebaawoowa tebaagenda wa kabona tebaagenda wa mwawule kubagatta tebagenda wa DC kuwandiisa bufumbo bwabwe oba wa registrar okuwandiisa obufumbo bwabwe wadde okukola okwanjula kiggwa kitya singa nga omwami aba avudde mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ate baazaala. Tusooke tutunula scenario omukyala bw'atyo nga tebaakola biri byonna naye nga baazaala omwami n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'alese emmaali. Omukyala oyo aba tabadde mu bufumbo era tetumubala mu mateeka ng'omufumbo obula abadde mukwano gw'omugenzi just a friend abadde mukwano gwe mu mateeka kikufuula omufumbo wawe ayingiramu n'amateeka bw'oba nga tolina tteeka lyonna lyakuyingiriza mu bufumbo obwo bw'ogamba nti oli mu bufumbo oba toli mufumbo kugeza tebakuwoowa tebakwanjula tebakugatta twetwala nti oli mufumbo era amateeka go tegakumanyi. Kaakati Haji teba concubine abo ye emmaali bagabana emmaali y'omugenzi ye asooka nadda ku bbali emmaali ng'eyo ng'omukyala ekikabo ekityo yazaala abaana ng'abaana bwe bali balamu egabanyizibwa etya? Bagabira abaana naye ye nga ye tebamuwa singa omugenzi aba teyalaama byanjawulo singa omugenzi aba yerese mu kiraamo ng'abiwandiiseemu nti bamuwe oba ng'amuwadde ono sekiwuta w'ekiraamo ekyo ateeka buteesi mu nkola ebyawandiikibwa kubanga ye ateese akoze ekiraamo agabira yenna gwaba yagadde naye ate ono atawandiise amateeka gano gegageno mugabira so bajja kubikkula nga balaba tetalina waafunira tetalina waayingira mu tteeka oba etteeka lwe batundamu bwe bati limufulumya mu bufulumya bwe lwayogera nti ndi mufumbo mbadde mufumbo bamugamba waba buyingiramu otya nga bati balina we yayingirira
ngayingira kawundu kakubye eddirisa so nga baba tebamumanyi amateeka y'omwana gaba gamumanyi n'obozadde mu mukyala nga tewamuwoowa nga tewamugatta mpeta kasoboza nga omwana nga wuwo y'omwana abeera mwana batatamanyi byajja bitya naye ono omukyala ye abeera mukulu aba akimanyi yayingira mu bufumbo bwayingiramu era abakingi bakimanyi era abaana abasinga obungi tebagala kukiwulira naye ate ge mazima it's better n'otegeera bw'oyimiridde nti amateeka galamula gatya bino byendimu byebiki so obanga bufumbo nga tebakwanjulangako omwami mukoneko omugambe wano ndi kubiki oba tebakuwoowa ogambe wano nga tebanaki olina okuba wengire mu bufumbo wengiremu n'amateeka so omugenzi omwami bw'anaavaawo era bajja kukulamuza amateeka era kikidde ne ku mukyala n'omukyala n'obeera nga omukyala yafudde omwami toyinza kukereminga nti mbadde mufumbo na mukyala nga tewakola bibabeeza mu bufumbo nga tewamwanjula nga tebakuwoowa tewagenda kubugatta wa DC so bagumanya amateeka naye ba abaana bemuzadde amateeka go gaba gabamanyi bulungi era bajja kugabana ku bintu byo nga bobirese naye kakyoli wafuniramu oyo atali mu mbeera ya bufumbo omugenzi yakola ekiraamo omwabayakola ekiraamo nga kituufu si kiraamo kyebakola nti kituufu oba challenginga banza challenginga bagenda mu kooti bachallenginga ne bakigoba naye baba nga tebakigobye omugenzi byalese awandiise ono ateeka ekiraamo ekyo mu nkola aba executor ateka butesi mu nkola gwadeka agabidde tayinza kumuggyako ekiraamo kyebanga kituufu bonna gwe kigabidde mu kiraamo tayinza kumuggyako wabula bateka butesi mu nkola ebyo omugenzi byalese agambye kubanga ekiraamo kyogera omuntu byayogedde nga mulamu ng'ategeera bulungi byalese awandiise so nakiteeka mu nkola talina kyayongeramu talina kyajjamu ateka butesi mu nkola tutunulire eyo scenario ng'omukyala azadde naye nga si mwanjule si wampeta si muwoowe tutunulire scenario ng'omukyala tazadde naye ng'era si wampeta si wambaga si muwoowe tebayanjula naye nga tazadde atulaba embwe egoba wakiwempe olw'eggumba olaba bagobamu oli niwaba alina abaana 20 abazadde olimu n'abalongo ba mirundi 3 balongo peya 3 bebaana 6 era etteeka terikumanyi so niwoba nga tozadde nga toyingire mu bufumbo nga toli mu mateeka era ojja kuvaamu naye ate niwoba nga tozaddemu yadde mwana n'omu naye ng'oli mu mateeka ate etteeka liba likumanyi bulungi oba ntegedde bulungi singa oba nga bakuwoowa bakugatta bakyali wamu bayakola okwanjula yadde nga tozaddemu mwana n'omu fumbo n'obanga omazemu jasi mwaka gumu amateeka gakumanyi bulungi gasinga oli amazemu emyaka 20 naye nga talimu mu mateeka bwekityo bwekiri tekirinako sayansi mulala yenna kiri straight bwekityo etteeka libira tteeka so gwe kirina okuba ekikulu wooli mufumbo ga nti oli mubufumbo awo wayingiddemu otya kubanga nebajja kubikula mateeka extra digest mugoba nsonga kwe tulise Friday of course buli wakutaano tuba tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka tubeera n'omukugu Haji Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa Erubowa tutunulira of course tuli mu kwanukula ebimu ku bibuuzo ebya arisings after the last show of Friday that is about ennongosereza mu tteeka ly'obusika n'engabanya y'emmaali Succession Act so tuli mu kutunula ebimu ku bibuuzo by'abantu ebyenjawulo njagala tutunulire singa nga wabaawo scenario omufu ng'alese ekiraamo naye nga kikubwamu ebituli obanga abantu ab'enjawulo bakitankana omufu of course kati wano twogera ku balina emmaali ebiseera ebisinga programs zino zikolebwa nnyo ku baba balese emmaali nti omufu aba talina mmaali yonna gy'aba alese tewabeerawo kusikamuguwa tewabeerawo kutuula nki competitive nnyo bwe bamala omuziika bassaako bussa musika ne balinda 40-40 kyo ne kiggwa ne bakola edduwa ne beeyongerayo naye kati ng'oseka mukama wange
Mariza still. Yeah, of course. Zino shazimu. Of course zitunulira abantu nti alese yika 10 ezettaka. Alese yika yettaka. Naye wajja kubaawo scenario omuntu nga ebintu bye yabirya mu bulamu. Ngoba yabigaba mu bulamu. Nasigazaawo kimu ngoye ze yali ayambadde. Oshegeera. So, tutunulye singa nga omufu aba alese ekiraamo. Ekiraamo kino ng'ab'eŋŋanda, abako n'ab'emikwano, abaana b'omugenzi, namwandu oba ssemwandu bakuba ebituli mu kiraamo. Ekiraamo kino nga kiri ku mabbali wano kikubwamu ebituli nga tulina ne Succession Act yaffe babimaalinga batya okutuuka tuwe common goal ne wabulwa okwetema embale. Bogenda okufuna letter administration. Of course omuntu abafunye letter baba alese ekiraamo oli tekibetagisa nkiiko genda administrator general. Bagenda kugenzi mu kooti na kiraamo ekyo. Nakola application, wagita petition, then ne balanga mawulire. Tuyono bano balese ekiraamo bagatwayo letter administration batwayo obuyinza ku bintu by'omugenzi. Bafulumya akalagira ako ka order ne bafulumya n'akafaananyi k'omugenzi. Bose owo enakikubamu ekibituli alina genda mu kooti. Na challenging. Ne mutuza meeting ezola 50 ebeeri wa kooti nga temubitegeezeza kooti. Kojagina maaso ewa abantu abo ki obuyinza. Wana wale ekikulu. Abantu bangi bakayanira ebbali ndikiramu si kituufu. Naye tebagenda tayise mateeka gakiwakanya. Atula kabalaza n'agenda mu sitense ne bazanyira omweso ne draft. Omugenzi yalimbye si byebyo. Oyino gandi omugenzi yalimbye si byebyo ogenze mu kooti. Bw'otogenda mu kooti wena nakuza 14 ezigwako bamuwa letter administration ajja bikolanga ng'ekiramu bwekigamba mwakifunidde ankiddemu singa balanga nti olagala funa letter administration ne balanga mukawulire ako ne gafuluma 14 days notafaayo ku challenginga notuuza meeting 30 wego otunda makaseseni nga bobagambamu abantu ejja kufa tusikyekuwakanya ekiraamu. Okukiramu kiwakanyiza mu kooti gye bakitutte yona n'okiwakanyiza ekiramu alese kikyamu. Notekayo ensonga zo. Of course ayinza obanga ataddeyo kituufu naye nga tekiri ku favor yo n'olowooza nti kikyamu. Kooti ejja kumalira kubawuliriza mwenni oli akireese naawe akiwakanya. Si buli ate awakanya ekiramu nti kikyamu nti kiba kikyamu. Ate si buli awakanya nti ye mutuufu. So kati bajja kumala kukuwuliriza ensonga zo z'otaddeyo bw'oba soziyimirirako. Bw'oba tosobola kuziyimirirako era bajja ziteeka mu kasero obenga ziviiriddemu awo. Okome binyumyako ku luddo olweggulo ne ku bodaboda stage ne ku mweso. Beekubidde kiramu kyadde kituufu ne gwena oba okiwakanya olwokuba n'ensonga zo lwaki okiwakanya. Nogenda mu kooti n'oteekayo kumulugunyako nebatagaba buyinza. Bwe bagaba obuyinza ate kiba kirala ekyo. Ojja ogenda kuwakanya ate gwe wawadde buyinza. Ate nakino n'olanda okumuwakanya naye olwala kudda ate mu kooti yabumuwa. So oba togenze okuwakanya buyinza obwo kooti jagenda mu maaso n'okola ki n'okuwa omuntu oyo letter administration era akola emirimu gye nga administrator. So wanakola emirimu gye nga administrator awo ojja kuba tolindawo kyojja kumugamba ajja kuba yakola emirimu gye bulungi. So obanga obifunyemu okwekenda kwonna ekiramu kino si kituufu olina kugenda mu maaso tukiwakanyiza mu kooti. Kiki kyogende nti buli muntu bayinza mu abagenzi abatafuna nkaana nnyingi. Yes omuntu waba talese bintu byabugagga nga bingi tebalaba lwaki kiba babekayanya babitinyi. N'enkaana zonna eziva mu mutunga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno sente ezibiteekamu amaanyi biva mu maali ya mugenzi. Emali y'omugenzi esasula letter administration bagenda okukola. Emali y'omugenzi etuuza meetings ezo. Emali y'omugenzi gye bajjamu emitemu egyo gy'okutambuza ebintu ebyo. Kati obanga tolina byewaleka by'amaanyi bigenda kuva mu ssente ezo toli akumenyekerako. Era si buli mugenzi nti bamufuna letter administration si mugenzi nti bamukayanira. Bakayanira oyo yekka ayina ki
Emali gyalese taata. Alese ebyapa, alese ebibanja, alese emmotoka, alese amakampuni, eyo zagenda. Alese amaduuka mu kikuubo. Kati awula ndi alese amaduuka mu kiyembe. Koti yalagidde edduuka liggalwe. Koti neggala ki? Alese zaadiwe emityana mu tawuni awo. Abapangisa baddamu sasula adde emulego nusu paka ensonga zinaggwa. Olwo ebbanga abapangisa babeerera mu bbule. Ssente muzite mu kooti. Si bwere ndi bakityakana mubere mu bbule. Muswala mu kooti. Nera mu family katoba nga ofunye obukayana kwonna mu estate. Bamba mukana nabo mba mubadde mukisa. Bamba muyina obutakkaanya mu bwangu mu osoyira amagezi. Banga buli bulwa mu family chokosa estate. Bamba muri abana 10. Nimufuna mutakkaanya buli mwanzo okwetala oyo wuwe. Bebalo ya 10. Obwo budde ezo sente. Ate buli lawyer ajja mu estate emusasula. Omugabo gwandifunyeeko lawyer agenda kola ki? Okutwala. Buli banagenda ku poliisi babatuze mu nsonga zammwe ezo sente. Bwe munagenda wala DC ezo ntambula z'atambuza mwenna ezo ki? Sente. So, it's better musoka muwe composing. Emutula mugamba bino kizo bikanyako. Okusevinga obudde baba ebibakanya nga si bingi. Nga si bingi. Ngekibakanya nga kiki? Nenga baga proud nti ono ayogedde atya. Niche baba bagambe nga kyekituufu yagamba tekikkiriza. Paka bagenda maaso g'omulamuzi, omulamuzi n'akibagamba atate wa family. Ate ne bakikkiriza. So kati n'okusooka omutegeera kyokka nanko kyekituufu. Si kyekituufu kive kubanga kigenda bako side zonna. Babu mugira mwesi munkayana estate yefiirwa sente esinga obungi. Nembanga biwedde abalwi abadde mu musango gwammwe basoka okujjako ezaabwe. Basoka kujjako mutemwa gwabwe. Babanga bafirize nga account nga baga nti zente zivaako ku account. Baga nka tujite basoka okwetemerako. Bannamateeka. Bagaba ni banga bote babanja. Jeri wachi babate baba. Yati bo baba basoma. Olwo bawoliza babate basoma. No baba basoma nti babate basoma ebyo. Baba basoma byanjawulo. Kati mu musalawo nti mubungere sente bamuzi bajjako. So buli omukayana n'amateeka yagwe mukisa gwabwe. Bofunye kyanso omuntu n'akutuuza ne musobola okukanyiriza wabuli wa kooti. It's better mukanyiriza ki? Tuwa batekawo ne mediation hizo. Tuna kwa musango tekawo ne mediation hizo babatuuze. Mugonjole ensonga. Mugonjole banga bwe mutagonjola nsonga nga budde bukyali. Mujja gino kweka nanya gye mugenda maaso. Ngise nga mwagimalawo nga skeleton. Nga mwagiriya, mwajja mudda mabanja. Loya yakulyako, loya yakuli, baliya munana mu estate banonyamu ki. Ate tujja mu banga yo ateyere tayeka. Bomba mulese. Buli gumuleta mujja musasula sente. Zivaawa mwebyo bintu byaki. So kati musoke mu composing mulabe embeera ekola ki etambula etya. So nayo oli atalese bingi. Teri amala biseera. Nero yojja mubulira mu mugenzi gwolese afaanana atya. Omugambe sime yaleka ekanzu 2 yaleka ki n'akagaali ajja kulagira wa neighbor oli ajja bakola ku nsonga zo. N'akagaali. Ewe kyo kibeera se. Okay, tutunuulira of course tuli mu kwanukula ebimu ku bibuuzo by'abantu mu nnongosereza y'etteeka ly'obusika n'engabana y'emmaali y'abafu. Eyo program gye twaliko wiiki ewedde. So alaba program eno nkusaba olina okuddayo ko Friday munolaba program ya Friday eri ewedde. Yejjo okubanga ekuvuga bulungi nnyo okutuuka ku kye tuli mugezaako okunnyonnyola. Ennaku z'omwezi zaali 21. Abiri? That's the Friday. That is abiri. Zaali ennaku z'omwezi abiri. Program eyo ojja kubanga oginoonya ogirabe. Mumbeera eno still waliwo abagagga omanyi saagala abantu bakitwale bubi batya engabana y'emmaali era esinziira ku by'oboolese ate alina kyalese like program eno oyiga mbuyizi nti bw'oliba okoze emmaali kiki olina okukola naye nga oba tolina kyokoze program eno of course ebikukwatako biba bitono nnyo
ngata no bimanya yes mbanga jabikola ebitone ebyo biba bikukwatako so abagagga bangi nnyo bakeera ku makya oba abantu bangi nnyo bakeera ku makya ne bakola ebintu byabwe naye ng'abaana tebamanyi n'abakyala tebamanyi naye ng'abamanyi mikwano gyabwe oba ab'eŋŋanda abatono ne bukeera ku makya omuntu ng'oyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'abadde yakonsiringa ebintu bye alina ekazi z'ettaka alina amaduuka naye ng'amaduuka agawandiisa mu mannya g'abalala naye nga ye mugagga ekyokulabirako Kampala wajjudde ebizimbe bingi naye nga birina balandiroodi babiri waliwo landiroodi w'omu mpapula z'amawulire ne bawo ne landiroodi alambuula ekiro oba landiroodi alambuulira mu bbanka nga sente ziteereddwayo obimanyi bino ajowangalira Kampala mbiwulira nga obiŋŋamba obimanyi so tutunuulira omugagga eyateeka ebintu bye mu mannya g'abantu abalaba mu maali mu bantu abalala babiddukanya nga ye ali mabega naye ng'abaana tebamanyi n'omukyala tebamanyi n'abaana bw'ava mu bulamu bw'ensi omuntu bw'ati kiggwa kitya bw'oba okunti obisibye nga tobibuulidde bantu bo obanga amenyekeddwe obwereere obanga yozeze engoye ne zitukula nomala noyanika mu ttaka kubanga buno gobirekedde alina kuba gudiikudde teri amubuuza okujjako abatini nnyo nga 2% kuyinza okulekera edduuka nga liri mannya ge naye ng'ate lisirirye ova mulamu wensi najja aligambe abafamireyo 2% 98 tebasobola kuki tebajja kwogera tebaatula so kiri kuggwe abirese okutegeeza bobirekedde nti kino kyange kino kyange kino kyange era ensonga lwaki ebintu by'abantu abafudde batabalise biraamu bifa nnyo atalese kiraamu bifa nnyo bibulirayo bingi esete ezimu enkaana ennyingi z'omuntu atalese kiraamu azalese kiraamu enkaana si nnyingi kubanga babitegekeddwa bulungi abayogedde ebintu bye byonna ebisangibwa abayogedde alisobako ne bwotandikira 90% biba mu kiraamu ekyo bimu byayinza okwera by'okuteekamu neera by'okuteekamu ebyapa ebimu naye nga tebibye nate sobako ne bwotandikira abaana bingi abyerabira kya bulijjo ekyo okwerabira ebyapa oba oyina nga bimeka bingi asobola byerabira ge mazima ninga tekiki so kati ne bakira na office basangayo ekyapa kyange basangayo nti manyaga oyo omugenzi bakiyita kuki ku board kwerabira kwa bulijjo anzo banga bikoze nga bibye ninayirabira nga senza kwerabira 90% nga 10% ne 90 nga koze eki nga ajogedde so kati gwo okoze ebintu nga twagadde kubira family yo oba wabwe eri yazamanyiza mwe bali bangi labo yita abagagga abangi ninga tetagana mwana ekumulaga yadde ekyapa kifanana omwana wakikwatako abanga akozeza omusango gwaki ogwanna gomola ne muyigirize ng'ebyo kifanana kyapa kye kino kyapa kina bwendo bwekiti awonagulawo sente bweziti ne wona bambula mwese nga tumbulidde value ya bintu bino owagula akawumbi baja mu milioni 10 ajja kuveyo mu America ve bwera atukeyo Kampala gambe bino muze byakola njala muzanguwa bemuzunze mu naku 2 yaganja ticket yakola ki eddayo notibinga sa banga tabimanyi value yaki value yabyo bamwe mu ticket y'ennyonyi bamwe no sente obulala obutintini obunagula perfume nga atusere nga sente zafiiriddwa nga 90% nga mwako on 10%. So bwe mulaze kiba better abala watabirazeeyo okubijjayo kizibu wera jere mu kujjanga ajja okubijjayo ajja kujjanga abayimbo buyambi ati muzeeyo yareka ettaka weriti naye nali baba no forging endagaano naye nali mugulako naye saali kyusa naye kati kamboyo akasente munyabe mpe transfer baba reka twetobera bisenti bibyo oyajja kujja forging agreement ngi yakigula ano mboleseewo abayo kusente just transfer ninga chenza bange za transfer atenga sente zini zagulira ddala ekintu ekyo so kati olina okubanga bakyese mumanyago please bategeeze obirekedde
nti bino ebintu byange empapula zino zibyogerako oyo gwolabawo ali mukumi bukumi mbe n'obuwandiike obanga nga bakutwalanga bosi nenga mukumi kino okubala backed by documents noba tebuliko document olese bulesi nti no mukwano gwange ali byogera batini ababyogera abalina omutima ogwo batini if any so kati ntoyirese kidocumenting okirekere bana ab'okumpi toza kuba nti abaana bo bonna nti mukyala we oyinza ogana okubimubuulira omugamba omubuulirako kino kali siweko abamanyi naye tebajja kuba mu bbanga bategeere nga tobabuulidde gwe kiri ku ggwe abikoze kubibuulira bano boogera okuleka kyekiyinza okukolebwa singa nga waliwo time famire etegedde emaali y'omugenzi emaali bagitegedde bulungi nnyo nti omugenzi alese emaali bweti ne bweti naye along the way nga bagenda okudistributing emaali eno okugitematema okugiwa abamulekwa ab'eŋŋanda n'ennamwandu okufunako ne wabeerawo embeera y'okugamba nti mulimu abaana abatankanibwa nga balina okukolebwako DNA kiggwa kitya? bwabeera nga balina okukolebwako DNA nga abaana tebabadde mu kiraamo bakola DNA oba nga yesalawo kekaguwa era kajja genda bagikole bwaba nga bwe musuula ebbali nga anoonya famire endala kyekinga kyekisembayo nti kubanga kulimu abakayana nti waliko abaana abatali ba mugenzi then ekisalawo ekyo mugenda nemuteesa ku kifo kyennyini mukola mu DNA nemugenda lumu nebajja kweyendaga butonde mwenna nebakebera kubanga sayansi yakimala dde kikola sibagamba nti ono yamufaanana enjala simu yamufaanana engalo musayi gubeera musaayi so kati obanga abatankana yesalawo eggoyi yes nonayogera ebifaana bitya oyo si mwana waffe naye nga temugenze okukola kinteekeddwa kukola eyo bonyumyamboozi yes so kati abatankana tewaliwo kyakukola. Sente ezikola DNA eno ziba ziva mu nsawo yaani? Mu estate. Era abakayana nti bakayanira ku DNA era mu sente ziba zibakayanya sente nyingi ziri ku akawunti mbagamba tutalina kuzifunako aganja zifunako bamugamba toli wa family mwegera ku DNA mwenza okugagagwa nti si mugenzi mwana mugenzi yamuzaala ninga yamuzaala nga bakimukuba kino kimutiise akiveemu ne waba kigenzeemu nekimulwa nga mwana wa mugenzi akoma obulungi message makigabana ate kyenkanyi naye kati abasinga kiwakanya era naye abeerako nekyamanyi nti ono siwe banze abamanyi baba bamubulira nti ono siwe bakuzaala naye nga alemeddewo yes. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli akadde kano Ibrahim Mukasa gemanya gange yona gyosinzira okubanga otulaba nkugamba ekintu kiri kimu nti tutunuulira of course ensonga z'ettaka n'ebirala bingi nnyo olwayo tusazeewo twanukula ebimu ku bibuuzo by'abantu in regard to the amendment of the Succession Act kyetuliko olunaku olwaleero. Programu yaffe neetebwamu ssente aba Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa erubo waawo ku Kamoga House ojja okubanga obasanga ku Ntebe Road. Batunda ettaka bagula ettaka bakola transfers bakuyamba ku transfers bakuyamba ku land search okumanya details ezikwata ku kyapo baku ttaka bakuyamba okufunira ettaka lyo proper documentation. So bakubire ku namba z'essimu 0700 17 16 73 oba 0775 bitano lusanvu oba ogende ku kibanja kya www.kamoga.co.ug .kamoga.co.ug yentuufu sebo. Okay. Njagala tuulire ababeera batunda emaali yaabwe ne batabuulira abaana ne bagireka mu biraamo. Abaakoze injustice etaliyo. Bafu abaddeko ebizibu mu family. Batoyogerako kuliko abafu ab'effujjo nagamba nyabbireka muki mu bizibu tebajja kweyagalya mu maali abikola nga bimanyi abeerawo nga mulamu nga wafujjo ne waba wafudde nagamba nyabbikola nyabbisiba ye aba akimanyi kyakola ekintu kyonna nga okitunze tokiteeka mu kiraamu
kiba kyagenda kiba tekyayi kikyo kiba kyaliko ekikyo nga kiba kyayi kikyo kyaliko ekikyo tokiteekamu kyosuubira okufuna tokiteekamu suubira omwaka ogujja okukola nguleyo yiika zange 5 ekasanda nsese mu kiraamu tondazifuna toziteekamu zaaki walina yikola ze 5 ekasanda ate wazitunda ate wali oziteeka mu kiraamu tikyayizizo ojja kwetema ekyabani boleseewo ate nga tebajja kukiwangula kubanga gwawundi gyobatwala jasanga buli alina endagaano ze ngeyakigula so teekamu ebyo byokka ebiri mu buyinza bwo byoba oteekamu ebitali mu buyinza bwo please tobiteekamu banga oli mukononera abantu ssente n'obudde bino byolese ebitinti byoleseewo bijja kugendera mu ebyo mu nkaana zo ojja kuba olese kati ekitali kikyo tokiteeka mu buwandiike nti okirese ng'ekikyo oba ojja okaaniza bano bobolese yes kati oyo abamala biseera bye kubanga kijja kuzuuka ekituufu era baland office bajja bikebera nga wabitunda ebikyali bibyo ate onaba oyambiddwa ki so it's better okole ekiraamu wandikemu ebyo byokka ebibyo ate oba okola ekiraamu olina okubanga nebyogoberera mulimu ebita ekiraamu mulimu ebitakita kiraamu at least making sure nti ebitata kiraamu bibeeramu oyinza okukola ekiraamu kyo nga kirungi nnyo nerabyo okukola endagaano z'omwezi kiraamu bajja kiteeka bbali kirwadde kirungi kitya nga tekirinaako date kijjaba kya mu kifu wadde ekiraamu kirungi kitya otaddeeko emikono gy'abajulizi 2 ajjaba kiraamu kifu kiraamu kirungi kitya otaddeeko signature yo ediwanise ofaanana otya wino omuwanise bulungi totaddeko sayiniyo tugamba ate nera byosayininga awo kijaba kyamu kibajjaba okitadde nga kiraamu kiki kifu ennaku z'omwezi signature ku kiraamu mukono gw'abana ababiri abajulizi alisi bayambe n'obayamba boleseewo baterewo ani yateeka ekiraamu ekyo mu nkola bayambe bateremu ani executor w'ekiraamu ekyo property zolese zibayambe ozibaki ozimentioninge n'obuteekawo just plot number ne block number ne county wekisangibwa plot number block number wekisangibwa oyo ojja kuba omangwiriza omulimu gwe executor akireka ekiraamu ekyo mu nkola then awo temeteme nga bwokola ki nga bweoyagala gwotawadde mutegeeza simuwadde oteeka ensonga laki tomuwadde naye wegendereza nnyo olese omwana omuto oba kwetuyita mayina olina okuba nga omuwadde bw'otamuwa mu kiraamu ekyo kibajja okukisinzirako bakyalenjinga ekiraamu ekyo ng'omwana tomuwadde mayina omuto ate g'omuzaala aba akoze eki aba alina okufuna fees alina okwambala alina okubeera mubulamu bulungi so alina okujjanjabibwa so kati olina okuba nga alina okuba n'emaali egenda okumulabirira kubanga si leeta yeka ku nsi bw'oyinza okuba nga onyize ne maama we wadde n'obusungu bwamu mu bulala ekyo kirala tokuteeka obusungu bwo buki ku mwana so omwana nga muto mayina please alina okuba ki era bwana afuna amuwolereza ekiraamu ekyo bajja kibamu ebituli ate temubigaba mpaka nga namaze okukola ki okutunulwamu yes kati olina okumanya nti byowandise mu kiraamu ekyo bye bituufu ate nobebiwadde emaali be batuufu bono omwana omuto lwaki omukulu yosobola okumumma oteekamu ensonga ze era fees yagaana omwasi fees n'agaana yanvuma yakola kino obiteeka mu buwandiike era wanagenda kukyalinyooga nti kyeki ekyakuvumya kitaawo banga olesa kiwandiiseemu olese musajja mukulu tomuwadde akaanya banne eyo nsonga namuwereza fees yazeeka kuki ku ssomero oteekamu n'ensonga bw'oba toli wakumuwa nga tomuwadde nowanagende wala wonna bonga tebakola nsonga gundi kikyakuvumya kitaawo kikyakubbya eggaali ya kitaawo ensonga zobataddemu ezo ziba zimugoberako ddala so oba tomuwadde samu ensonga kitukola eki omwetangire nga budde bukyali omumaze era abasinga obungi takaana naye kasaba muvuma azoba nga bamuvuka wakiwago wanakimugamba walo nga mulamu ajja kumukuba mulimu abavubuka abefuja bakuba bazadde baabwe so nga yo kulinda muki ku maali olabona kwekyanga kyangamu kuziika lererere kasita kugayo kati bakisoma nga otoka anti yalina amaanyi wakola kulindira awoka wakola abcd mwaka bwe guti nonyi wankuba sikwadde maria kimala ekyo twetaga bingi ugamba nti ate asoba nga wamukuba okkirizibwa okuteekamu abajulizi abaliwo nga omwana akuba tebetagisa ate waliyo nga ko
nega yobikola ku muntu oyo omukulu ku muntu omukulu above 18 eyo bimukolako bulungi nnyo era tayinza gamba nti agenda kuwakanya kiraamu mulwali tata teyampa atasobola ne bwana agenda wa tajja gusinga baga kini kyaleeta bajja mumusomera nakituufu wamukuba namukuba mukatini naye wamukuba kimala awo temukyamendinga ne mumuwaayo ku maali kujja sikafanso nyi nti bali bamuweeyo nenga sigamba alifuna mu mateeka muwaye aze master alina okukola ki tasi omuzadde akugoba mu kiraamu yesu akakkiza nti mwana wange naye mu bibuga byange omuntu asobola okukola ekiraamo kino naawe maali abaana be yakuza obukuze be yalonda ku mabbali namma ababe asobola singa abataddemu ensonga lwaki naye ayinza obikola ebyo ku bantu ku baana abaki abakulu twenda kweta fujjo liire ku baana ate abato abaana bato bo Idris yakola ekiraamo amateeka go gabasukkulumya nnyo yakikola mu budde ebyagenda okufuna n'abiteeka mu maaso awo nedda kati gana amateeka go ate ku baana go gasukkawo gamutitiibya nnyo omwana kubanga mutwandiri waki abaana n'abakyala n'abakadde naddala abaana abakyala si nnyo kujjako nga wampeta nga muwoowe nga wammateeka naye omwana waba nga si wammateeka nga muzala si wampeta amuzala si muwoowe era gamusoosowaza naye gaba gagaba bintu era gamugabira ng'ono waaki ogagabira ow'empeta gabira n'ono atali wampeta yes so kati yo ku ky'omwana nti amateeka go gasukkawo omuntu wakugabana ebintu by'omugenzi yes so kati obanga owandise ekiraamu teekamu ebyo byokka biki byokyalinako obuyinza ebyakuvaako nti wabitunda toteekamu please okusobola okuyamba bano bolese muki bolese wabweru extra digest mugoba nsonga kwe tuli it's a Friday ennaku zomeza 26 ennaku zomeza 27 sorry omwezi ogwokutaano 2022 lwakutaano tutunuulira etteeka ly'engabana y'emmaali y'abagenzi wakati mu bannamwandu abaana n'ab'eŋŋanda ob'omusika lyetteeka lyetutunuulira twongedde okulambulula n'okuddamuko ebimu ku bibuuzo byammwe eby'enjawulo abantu bye mwasigadde nga mubuuza ku tteeka lino etteeka lino singa nga omuntu asazeewo omufu talese kiraamo mwagala ku besinga ku amendment eno oba ku Succession Act eno gye mwagala okusinziirako ate oli n'ayagala abakyalengingire mu ddiini case in point mu ddiini yaffe y'obusiraamu n'agamba nti nze mpakanya ekyokugabanya emmaali nga muyita mu tteeka lya constitution oba ssemateeka wa Uganda njagala tuyite mu ddiini tufune sheeyi oba imaamu tusomere yo Qur'ani egamba ki kigwa kitya andi kati bwemufuna bo abaana nga of course emmaali y'abasiraamu singa obungi obuba nga tolese kiraamu n'oba okirese ogambye emmaali gabidde mu shariya yo shariya yagigaba dda ani gwewa ani gwetawa ani agira okufuna ki eddiini yakola ki yagaba dda naye singa kubeerako omwana omu neyeesuula mu jjulumi n'agamba nze sikkiriza sharia njagala tugende mu mateeka g'ensi era ensi yewangula lwaki anti bwekiri kati omba nga abaana balese baana bataano ababiri ne bagamba ffe tugabanja muki mu byansi bali bagala tugende mu shariya basobola bakoma mu by'ensi ne bagabana ebyabana byonna mugabo nga gwenkana ne balekawo guli ogwabali abasatu ne babazaawo mu shariya bye bamugabanira ebyo banga bano baba baganye so kati awo kiva kumwe abazadde basomesa oba yaga mwana wagabira mu shariya basomesa eddiini oli batamanyi eddiini tunoola mu bule ebifaana bitya ojja kubanga afuire endiga omulere yetakola si byaliko abitegeera tawa imaamu kitiibwa tawa mukulembeze w'abasiraamu kitiibwa ndono omugambo otya kati onosooka n'omusomesa eddiini tasaala swala ttaano tasiiba alya mmere twakamesebwa wadde alya mmere mulina naiba wafaawo tasiibye mwana wa mugagga tasiibuludde yadde muntu n'omu bagagga bamuyita lukwago bagagga naye nga tasiiba ate
tasiibanga nako wadde n'olumu. Tokiraba kati obwegega bwamuyamba. Mbwalusaze muluma mbu lwasiba paka essaawa 8 ng'olubuto lutandika omuluma. Oluzuwere essaawa 8 ng'olubuto lutandikirawo omuluma. Kasita aba ng'azeesabira era Allah amaana azimuwa. Ne zimuluma ebyaddala. Waba ng'abadde azeerumisa. Yagamba Allah ajazimuwa. Mbwasiibako paka essaawa 8 olubuto lutandikirawo ne lumuluma. Mbwagenda olabanga omutwe gumuluma ng'ensi yeetooloola enkuba ng'eyagala okutonnya. Abamu baba balimba. Okakasa. Baba balimba. Kati enjala abamu be bayisa bubi. Ngayo abatalidde emmere abatinga atakola ki? Naye kati gwe omuntu oba ng'omaze okusiiba. N'omuntu nga tasiibye gwoza atasiibye abansinga ki? Tewali. Muvaamu no mu kisiibo nga mukimaliriza ekisiibo ng'ate atasiibye ng'ate ade bubi nnyo osinga ate gwe yasiiba. So kati ye abamala biseera yerowooza nti abatasiibye alina gwalumya yerumya yekka. Buli wosiiba oteka ku akawunti yo. Bw'otasiiba ojja ku akawunti yo. Ba Allah ajja kuba akubuuza kibulwa kiti wasiiba ate nga walina obusobozi okukola ki? Obusiiba. Kati aba yemenya yekka oyo. Naye kati kibaira mu ddiini nga tebamusomesa ki? Ddiini. Okubeera bagagga kirala n'okusomesa omwana eddiini kiki? Kirala. Yes, kati abantu tasomye eddiini tuyinza mugamba nti tugabane ebimale mu shariya nakukkiriza. Alaba ng'akoze omusango muki? Omusango munene. So kati oba kayana bajja kudda eri mu byensi ensi ebagabire then ne bana bakkiriza mu shariya bagenda mu shariya era ebagonjole. Emaali ng'ekyaliwo eyo gye bagabana bwe bate. Ebawe eri. Nanti baba kusooka begaberemu wakati era banga yensi teyawulamu. Oba mulenzi oba muwala bonna kyenkanye. Ate mu shariya si bwe kiri. Ugenda ku imaamu ku muzikiti omubuuze bagabana bate ebyobusiraamu. Just kyaza ko nzaseka kiti ajja kuwulira bulungi. Inshallah. Basupe mufti inshallah ajja kukola ki? Bamukwano gwange imaamu Sheikh Maruzuku. Ne Mafu wali, ne Maruzuku wali, ne Sheikh Mutyaba wali. Waliwo n'omulala mukwano gwa Idris bamuyitaani? Idris bamuyitaani? Nakusindike wa Sheikh Mutyaba. Waliwo omulala mukwano gwa Idris bamuyitaani? Yo Sheikh Mutyaba. Waliwo omulala. Ani? Waliwo mukwano gwa Idris. Yesu mufti. Ni mukwano gwa Idris omulala. Sheikh yasoma mawulire awo alina diguli 8 yamoyo. Simanyi papazi eyo ayabutobuulira. Kati ofuna Sheikh yasoma ebitabo. Ajja kutemera abanga yatemwa dda. Ngolaba enteeka lino ery'obusika balikoze nti bateddeko mukono president yateddeko mukono liri yakolebwa dda. Ne bakoze mu nnongosereza. Imaamu Lugabo kyana kutegeeza ne kampala mukaja kyo kugamba n'owekibulya kyajja kugamba n'owa bukono nate kyajja kugamba yo teryawula. Ate n'ebindi byokkalira ebyobusiraamu bakayana bakyali ki Uganda. Kati tulira mu hijja inshallah taala. Ne basuka airport Entebbe ne balinyonyetya batuuka ebyo ne babikolera wamu. Zinkana akasaba mukoma weene Entebbe ne wajjamu ebiwayiwayi. Naye kati newo kiri ekyettaka bwe kiri etteka lirimu taputa odi Kampala ekibuli yajja okitaputa ne bukono nate yajja okitaputa so lyerimu niwe nakasero yajja okutaputira baali balijja muki balijja mu Qur'an. So kati awo ojja kufunayo share ajja kutemetemere abasiraamu bagabana batya era lwaki batematema bwe batyo. Okitegedde mukama wange ojja mufuna bajja kutematema oli amanyi nti eno gitwogerako wano engabana eno yeyensi musiraamu abafudde eyasemateeka afuga Uganda yeyensi ne oli jeno wagenda nti twategedde ku byensi bibagabana ebyahira bigamba betya shariya egamba etya ajja kulyanga emiteko gy'omu egiri olwedde byatemwatemwa dda. Yes. Okay, kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Of course twabagamba nti Succession Amendment Act yafuluma eri already out. Musogifuna mu soft copy, musogifuna mu hard copy neba guiding ebiseera ebisinga. Olita abanyigiriza n'agamba nti ndowooza ya mwenedda. Tekyaliko ndowooza nti oli chairman ayogedde omusika alina obuyinza bungi. Ne wawa kiwaga atya 1% temwereeza.
gano wono ko otya bakuwa 1%. Ne oli abasika badde balina amaanyi mangi nnyo nga tuka mu meeting talina kimunza kwogera nga akuleki nga ogedde so musika asikira mu basically sibiki leka guiding bino ebirala wala afumbirwa atya muko agenda kujja atya asala omutwalo gwa tata agusale eyo obuliza bulina obusika leo gati Mario mugenzi yika badda oyafunye yika 5 onamwekemu awinza tabulina awinza tabulina naye ndo batwalanga obuyinza abali abaddenga wa kitalo nnyo nga kyayogera ne wano kimuteeka kiddibwamu. Okay, kale tetugenda kubanga tusukawo nako olwaleero njagala kubanga mbasiibulira wano naye nga sinnabasiibula mbakubiriza okugenda mulabe programs zino every Friday tuba ne program ez'enjawulo. Take time olabe program one by one obeere ng'ofollowinga. For more information osobola tukubira ku namba z'essimu ezo oba osobola ogenda ku kibanja kya www.kamoga.co.ug for more information. Then osobola kutuwandikira ku email yaffe extradigest@gmail. So kutuwandikira mpozera kitinyi kyino gamba abantu nti omuntu bw'okola ekiraamo tekitegeeza nti ogenda kufa wakati mulamu tulambule mu kufa ni atakoze kiraamo afa nakoze kiraamo afa so oli balowooza nti kasita okola ekiraamo olwo weeyitidde entaana bangi babika ku leediyo nga tebalina biraamo kasi osinga abantu ng'osanga abantu balinga nga 90% tebabirina ate nga bantu bakulu 90% era bagamba nti Kampala tebayingira talina kiraamo Kampala yinzo sigala bamukulekera ojumene n'abakulembezere bamulinnyamu anti bakitibuli mu bwongo nti kenkiwandika ofundikira osigazzaamu bakalamojja abasulamu n'abayimbi babitya nnyo anti fenna Kampala tuyitamu muyite nze Kampala muyingira saawa 10 ez'okumakya ne mufuluma 10 nga bukya ewaka nzirayo kukyusa kunaaba kukyusa ngoye kudda nengo mufulumamu n'omuddamu kati ugandi saawa 10 mba nyingira Kampala nze saawa 10 buli lunaku okuva Monday paka Friday zinsanga awo Bukoto wenyingirira Kampala Bukoto awo ku isomero lya Sudi International School awo saawa 10 wezinsanga oba kiki simanyi ngendo gira bwenti nga saawa 10 kati ate ne mufuluma ku 9:10 entuuke waka ne naaba n'enkyusa engoye n'enzira 9:10 zajja kawungeezi obeeza okumakya nga bukya ye Kampala nange ennyumba wazimba yaki kutereka mu ngoye so kati abantu bakimanye nti bw'okola ekiraamo oba togenda kufa naye bwaki bali ku bwongo nti kasita okola ekiraamo wetidde kufa si kiwe kitegeeza ementality erina okubadda mu bantu ntulanga bavunanyizibwa benyatire ne ba MP benyinyi bolaba nga bakoze teeka eryo bwoga nti mwangu wa parliament oyimirirewo ogambe nti yenna MP atalina kiraamo tayingira leero abamu bajja basigala ku mulyango osigazzaamu babiri bekka bemmanya abakakola ebiraamo omu wettororo eyo so kati olina okumanya nti onobategeeza nti okola ekiraamo si musango okola ekiraamo kitegeeza nti ogenda kuki kufa teba tiketi nti yokwa tiketi ey'okufa ekufa teeka like it or not. Then nekirala abantu mukole wasobole okubaawo bye munaalama ntegerekese extra digest mugoba nsonga mbagala nnyo Idris Lukwaga abatumidde era abatumira nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba. Amina.